Honorable Mpuga kwa Honorable Mpuga tutekeyo erinnya naye tujja kusala entoto zonna zetulina okusala okulaba nti embeera etambula nga bw'erina okutambula kubanga tulowooza nti omulimu ogwali gwamuweebwa yali agukoze bulungi era mu kugukola obulungi tukakasa n'okukakasa kwonna nti ajja kugenda addemu akola omulimu ogwo. Honorable Zaaka mpuliriza yagobwa ng'ennaku z'omwezi 10 Maachi ne batuula ne beewa ssente omudido ennaku z'omwezi 6 May, naye ekyabalemesa ndowooza okutuula amangu kwe kulwala kwe kufa kwa Jacob Oulanyah, kubanga bwe baamala okuzika Jacob Oulanyah commission bwe yaddamu okutuula yeewa bimuli. Ekisinga otuluma ku Honorable Mpuga nti ye bwe yali ayogera ku CBS yagamba nti yali emirimu gyonna gy'abadde akola giyimiridde omuntu ali leader of opposition aba alikola mulimu ky'omulala. Tetukutegekerangako kubeera leader of opposition. Twali tetumutegekerangako kubeera leader of opposition. Mwami Mpuga alina kubeera prime minister. N'ekifo ky'okulinda ebimuli by'obwa prime minister, omanye ebimuli waliwo ebyabafu n'ebyabagole. Tumuteekerateekera ebimuli by'abagole bagenze kumutwala na bimuli by'abafu. Iwe taidi nti eriyo ekimuli ng'ekyo ky'amaiti. Kodi mwasina mulusi mutaaku. Ayi mwena mutaaku. Naga nti kayongo jangu oteekeko ekimuli. Tumuteekedde banquet of flowers, ebimuli bino ebyakaloosa, ebiroozi ebiwoomu ebyomukwano, tumuteekedde ebimuli. Laba bwagenda n'adobonkana n'ebimuli byaki bya maiti. Kubanga yalowooza nti bino bye bamuwadde bye ebisinga kasita nabyo bimuli. Naye enteekateeka ya National Unity Platform si yakubeera mu opposition. Kati omuntu yenna eyeesiima ng'alaba akitegeeza talaba ttaala mu maaso. Omuntu oyo aba tayinza kuba naffe mu lugendo luno. Omuntu eyeesiima nga ffe tuteekateeka madda kutwala madalaka naga nti nze kati wano wendi mpeereza bansiime. Okay? Kitegeeza butegeeza nti omuntu oyo aba talaba gy'alaga nti era wano bamuwadde we basinze okuba waki awalungi kyova olaba yeejovaana. Olina kaliko okonyeko nogamba nti mulinze Mpuga alekulire Zaaka alyoke atuule mu ntebe ye. Mpuga bw'ate alekulire steps endala nga zikolebwa kubanga eri taliiyo nga ye aliyo olw'ekibiina. Kyova olaba ne we bagoba Zaake tebazzaayo mulala. Ekwasinga baali balina amaanyi bwe bandigobye Zaake bandyewadde omulala. Kati akabanga kano kaaliyo nga mumaze okulaga nti mumaze okuteekateeka Zaake agenda kuba alipootinga webbanga lino. Ajja aba alipootinga wa Museveni. Singa agaana n'alemerayo kitegeeza nti ajja kuba yenkanankana n'okubeera minisita wa Museveni. Era tujja kakasa nti kituufu miliyoni 5 yali ndagaano ya Kadaali ng'akuba ebimuli bamuleetera byabafu abeere ng'asobola okuweereza Museveni butereevu. Akadde kaakano kantwala obulumbaganyo bwakoleddwa ku Namayanje Masaka. Mu bintu Mwami Mpuga bye yasabiramu poliisi mu buwandiiki bwe yali asaba teyakoma ku miliyoni 5 naye yasaba okolagana ne poliisi. So tulowooza nti ekyo kimu ku bye yasaba kyeyakozeseza olunaku lw'eggulo n'olaba nga tiyagaasa oyo yakubiddwa mu bantu baffe ababadde batudde awali ne baluuni ng'olukiiko lugenda kuggwa. Naye Mathias kigambibwa ttiimu ye era gye tumanyi obulungi n'eri endagaano gye balina mu kukaanya mu kuweebwa akasiimo nga batematema abantu b'e Masaka kubanga gwe weebuuza lwaki yali apatana omusirikale kubanga ye mwennyini agamba yapatana, he negotiated. Lwaki yali apatana omusirikale? For security purposes. From what? Ebibuuzo bingi nga asantono. Okategeire. So ebyo byewalabye kituuza bingi ebigenda okutukolebwako ng'aba National Unity Platform. Naye
ffe tuli bagumu ate twangangana kyemalira ng'oleeta bintu birala nsonga zino ffe tuli bagumu era tuli bavumu. Anti ekyasinza okunewunyisa ebyabadde Masaka nga bigenda mu maaso bantu beebuuza ekibiina NUP ebadde ki bagenza okulaba nga ate gino awo bayoka olubu lw'ekigere. Jenera wawulidde nti kyewayagaliza embizi akati nze nyinza okwogera ku kyewayagaliza embizi benyini bagambye kyewayagaliza embizi akati nze yenteekateeka yaabwe kyewayagaliza embizi kakati nze nyinza okwogera ku by'embizi wenyini we beetadde we tujja okubateeka. Ekyenjawulo bwe nabadde ndaba omukolo gwabwe nga banjula onalebo kaaka nti oyo azene abantu abazene onalebo okuva eKabale muwanike muwogane ne bawogana abazene onalebo isingiro muwogane ne bawogana sawuliddeko abazene onalebo w'e Masaka anti oli NUP anti ankugambye ebyabadde wali gwe guli omukolo wagulabira tuuse erukaya ng'ebigambo tebabimugambye ate n'asookawo omuzindalo Sempejja ate Sempejja naago kwegamba tuli mu katemba naye gwe tukakasa bannayuganda nti otabayigula tama tetwagala nnyo okuwa bitalina makulu makulu. Abadde bagamba nti kati NUP Masaka etyayo mutya okugendayo olwebyo ebiriyo ate lwaki munnaye tubagambe ki bo balina pulogulaamu zaffe ffe tetufuddeeyo kati bwe tuba tutyayo katutyeyo tuli baanu ffe tetutera kwanukula bantu ku budde bwabwe bwe batyo kuba ffe tulina pulogulaamu zaffe ng'ekibiina tetuli nno bati nga bayinza kulowooza kyetukola tukimanyi tukikakasa kubanga ffe tetulina nnyo kya nkizo ku balala ekyenkizo kyetulina nti kyetulabye tukikugamba nti kiri bwe kityo abaali baagala tubyogerere wansi mu kapeti muki obi Jowero Senyonyi akulira oludda oluvuganya gavumenti mu seteeserezo ensonga yazirese ku floor ya parliament ne speaker n'abigoba era badduse wiiki meka 2 oyo yasooka n'agamba ku olwo nti kwegamba tebannafuna na narrative tubabuuza ssente nti homosexual bababuuza ssente nti kadaaga bababuuza ssente nti muhozi bababuuza tebalekera okwekwatirira ku muntu yenna. The accountability must happen. Ate ffe tukyali kituuza tugenda tuwulira abantu nga boogera ebigambo bingi ebiriwo mmwe munaasalawo bungi bwe tuwa bannayuganda okusinziira ku neeyisa yammwe mu nsonga ze tuliko kubanga ffe tukyazanya lebbaaka pulogulaamu eno tetunagikola munnange ejjudde ku ekyo njagala ekyo kimanyi kubanga tukyatwala obuvunaanyizibwa okulaba abantu be tubadde tukolagana nabo balinamu ensa okwetoowaza ate ffe tetusaba bingi iwe noonya amagezi oba pulezidenti omwagaanawa oba omwagaanawa aida atukobe nti ensonga y'abannayuganda ojo agikolako waliwo kali akagamba owayanga niba ino ng'obaagaine amagombe gali bali awo abeegomba eyanga nti akenda ino kagamba kata nti owayanga niba ino ng'obaagaine kayongo amagombe gali bali awo abeegomba tetusobola kubanga tugaziwa okusingako wano nze muzzukulu wa jjajja Buda Kayongo Hakim mbadde ne Alex Waiswa Mufumbiro Katende yanga nti nkuvueko obuyembe iwe yalina okubutuusa tewaleeta eyalina okubukuwa yena yabula kuba nti kati ate buti omusana guli kutinta ojja kuleeta buli maawa bwe sibuleeta sabiti ejja mulongo sibula tuve wano banaye abatuuliriza njagala okusooka okwebaza pulezidenti wa Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abasoga gwe twakazaako ngobi twakuba nti mwana wa mumbeeda amala ensonga otukoze bulungi baba weebale kubanga singa sigwe ani yandibadde n'amaanyi mu liberation struggle okuwangula obuyaayi obubaddewo kuba Kayongo wano wabaddewo obuyaayi obwaddala
Museveni yatuuka ekyengera n'agamba nti n'atunula eri ng'oli yamuteeka dda munna mu nsawo, n'atunula eri Emmengo nga bonna balina munna mu nsawo, n'atunula eri Najja Nakumbi nga balina munna mu nsawo, n'alengera eri ku Uganda House nga balina munna mu nsawo, agenda okuserengeta wali ku kitebe ky'abamalaaya ekya DP nga bonna balina munna mu nsawo, n'agamba bannayuganda dakiika zinayoyoma, amazima gaddala kakati ebya opposition mu Uganda nkoze eki nga mbimaze nga tamanyi nti omurasta the bad man from Kamocha, Uganda's generational hope, yali just wali wenyini. Era sebo ffe tukwebaza, webale kututembeta bukalamu, woligwa wetuligwa, era ffe tuli kufiira nikwiwe nga Uganda lwe kujinunula. Kulwacha abazinga isefe gabula na diopo okunafu mvuwe, mwebale kutuwuliriza baba bennimwe. Okay. Tetusobola kubanga tugaziwa okusinga kwano. Nze muzzukulu wa Jjajja Budaka Kayongo.